Ropa twakoma luli nga mu episode yaffe eddako ogenda kutubuulira ku mmotoka ya munna business. Muntu ki agula emmotoka oba olina business ng'etuuseewa ogula mmotoka kika ki okusinziira ku business gy'olina njala tutandikiraawo aliwo agula emmotoka aliwo atagula. Okay. Mu business mulimu kye tuyita demand obwetaavu nga bukuyitiriddeko. Kale mu business singa obwetaavu butandika okuyitirira, for example otandisewo business yekuze wawo kye tuyita okukula mu business. Natandikawo ka hardware kange, natandika n'akasawo kamu n'ekitiiyo ne wheelbarrow, kati nkuze ndi muto hardware. Sawa ziri babadde bandeetera ensawo 2 eza cement nga bazireetera mu fiso nenkwata calculator nenzijako ezawo mmotoka mwa transport we nemuwa for example emitwalo 5 nentuuse ku level nga saawa zino nange nganze business ekuze nsobola nga zembadde empooli andeta cement at least kanzi saving zigatte ebirala. Kitegeeza ki nti mu business wawo otuuka n'ogamba nti kanzijemu sente nkole kye nnina okukola nga kigenda beerawo olubeerera ate nga kigenda kungattako lubeerera nti sente zembadde nteekamu wali at least kansigaze nti oba oguze emmotoka yo for example wambadde sinnakufuna ne sente zennyini ezigenda okugula emmotoka tezigenda kuva walala ngenda kukwata mu business nzijemu obukadde 2 ngule emmotoka naate nino kiwa obudde nino kisevingira mu business woba olina kyoyagala okuteekamu ssente woba olina kyoyagala okuteekamu ssente nenga sente nyingiko osobola okikolera akawunti n'okisevingira n'ogamba kankiwa omwaka kankiwa emyaka 2 nenga ate kyendi kuteekamu sente kigenda kunnyamba nnyo ne saving gye ngenda okukolamu ekyentesemu sente ate genda kunkolera nnyo. Kati wano wakati nga nsavinga nkola ntya si gundi ayagalayo cement ku site sina mmotoka ekola ki ekola delivery ku cement kuva ku hardware yange wano wakati nga nsavinga nkola ntya lwaki sigenda wakiri mu bondi nengulayo eya loan nengisasula mpola mpola. Saawa zino olina okukkiriza okufuna akakatono nti nandifunye 5 kanzikirize nfune 4 endala zigwere muki mu transport nenga ate nina ekirala kyenfisizaawo osegeera ekijja okunyamba mu maaso. So kati sooka ogume pangisa oba katukutuku oba kaki otwale cement ku site ndikolera emmotoka $2,000,000 egenda kunyamba ku business yange. Ne ku saawa zino siina wenkwate $2,000,000 nenzijja mu business nengula emmotoka eyo business eyinza obutasigalawo. Ne ku saawa zino kanzikirize defeat nfuneko ekitono nsevinge 2 mu mwaka gumu oba myaka 2 ngule emmotoka. Naye obuzibu bwe tuyina nti oyagala okwate $2,000,000 gano ogajje mu business ogule emmotoka ate business eberenga waliwo demand nnene waliwo abali kwagala ebintu binene n'emmotoka netuuka ekiseera nga tekyalina makulu bangi abaziguze nga tezikyalina makulu nenga amakulu kati saawa zino ga kutunda emmotoka gye yagula atasooka zeewo business ataddemu astruggling ebupya. Si kya magezi ogenda mu bondi oba kimanda kyonna n'ogula emmotoka ku looni. Ffe tuba tutunuulira mu business tutunuulira nti emmotoka waliwo emmotoka nti emmotoka liability. Wetutunira mu business liability kyeki nti kyekintu ekirina demand ennyingi nti emmotoka egenda fa erina demand nnyingi ejja fa garage nti egenda kubanja kino
nti wetuba tuinvestinga mu kintu ekigenda okubanja buli ddakiika tukisevingira n'ogamba nti kanzigulewo akawunti ey'emmotoka, kitegeeza nti n'onaatuuka ekiseera ekigigula n'onaakwata ssente mu bizinesi okwongerezaako, bizinesi egenda sigala nga weeri, naawe ogenda sigaza bizinesi nti emmotoka eno nenaaba efunye obuzibu oba efunye accident neggwawo, emmotoka bulijjo ziggwawo, bizinesi egenda sigala nga weeri. Togenda kweteeka muguwa mu bulago. Bangi bemanyi mikwano gyange nga baagula emmotoka nga lwagiguze mu wiiki ey'okubiri emmotoka ne bagisuula ku accident neggwawo yonna. Mu wiiki ey'okumeka nga n'emmotoka tannaginyumirwamu yadde. Emmotoka agiguze leero mu wiiki ey'okubiri neggwawo. Nja kuwa example ya wano e Masaka. Incidence eyo ebaddewo mwezi guwedde. Omusajja omu yagula emmotoka n'agiwa muganda waavuga etaxi, naye kyamuyamba nti yali yakola dda aseti ze, kye kyamuyamba kyokka. Mu wiiki era yali agiguze nga taxi. Mu wiiki ey'okubiri omwana n'agikuba neggwawo yonna n'omwana n'afiirawo. Emmotoka ng'oli n'akugamba nti aligikuwaamu miliyoni 2 oyanguwa, mugamba twala butwazi sijja kuddamu, naye ng'ate yagigula miliyoni 4. Nti emmotoka teringa ate ettaka, nti ettaka olinvestinga mu ssente togenda ddisuubira nti ligenda kukola accident, togenda ddisuubira nti lirina obuzibu bwonna bwonna lwegenda ofuna. Terisala ettaka bulina kulyongera value. Okusala kw'ettaka ye demand yo. Nti for example nguze ettaka emiliyoni 10, nfunye ekizibu kya miliyoni 5, n'ogamba nti ettaka kuva ku kusalawo okwo n'ogamba nti lyenguze miliyoni 10 kanzikirize bampeemu 5 nga gwosazeewo. Kyokka ng'ate oluusi ebbanga liribadde limazeewo osanga limakiwalinze nga kati obadde osobola oditunda 15 oba 14. Ettaka obeera n'obugumiikiriza bwonna osobola odijjamu ssente zonna z'oyagala. Ate ekitali ku mmotoka nti emmotoka tekuba nedda ssebo nalyo libaako ekkomoropa. Emmotoka tekubeera kusalawo okwo, kubeera kusalawo kw'abantu nga babiri gw'ogiteesemu ogivuga n'enteekateeka za Katonda. Okitegedde? Gw'oteesemu ogivuga ayinza okubeera n'enteekateeka ze nga temuliimu Katonda, nga temuliimu nakwekwasa Katonda, n'agikubawo olw'obumantaavu bwe. Ate waliwo enteekateeka ezijja nga Katonda yakoze eki? Sazeewo. Kati abantu bonna abainvestinze mu ttaka ne babeera bagumiikiriza lwakuba nti oluusi lirwawo okuleeta ssente. Si kyekintu kyogenda okuinvestingamu osuubire ssente waleero ozisuubira omwezi ogujja. Ate ekitali ku takisi, nti takisi lw'ogiguze enkeera etandikirawo ku maini okuleeta ssente okuwa. N'ate kyekintu ky'olina olisikingiramu ng'obaze nnyo, ng'olina ekirala ekiri kuliisa nga ne ssente z'oteeseemu zikuvudde ku mutima oziwaddeyo. Kuba zitadde zigenze omutima gwange teguziriiko. Kyangu ennyo ekyokuleetera amawulire enkeera ng'ogiguze leero ogisasudde leero nga nokola ssente tennaba kukola ssente. Ku lunaku olwo lwennyini lw'ogireese n'ogaa nti omwana ngiwadde omwana oyo gigegese. Omwana n'agitwala ku luguudo gigegesa, ziba tezinnawera ssaawa 12 ne bakubira essimu ne baga nti omwana gwawadde emmotoka okugegesa afiiriddemu n'emmotoka. Ekitone nnyo yingini gy'oyinza osigazaamu, ate ne yingini eyinza okuba nga efunye obuzibu. Kakati abantu bonna abalowooza okuinvestinga mu mmotoka sibagaana, kuba lwa bazinvestinzeemu ne bagaggawala. Buli omu alina omukisa gwe ku nsi, n'ate olina okubala ennyo mu bizinesi. Waliwo kye tuyita to calculate before you risk. Ocalculatinga then you riskinge. Nti olwaleero ndikwagala tandika bizinesi ya taxi, ndikwagala tandika bizinesi ya motoka, nti ninawo ka bizinesi akandiikiriza akawo bwinaku nga situnuidde nnyo motoka.
nawe akayingiza omutwalo nga nawe babambikidde nti eweddewo nina kwengenda okutandikira niwe bankubyeko eggulire na famire yange wegenda okujja 1000 wegenda okujja 2,000 kati ebyo byonna byonna obuzibu bwe tulina tetwagala bitunuulira nti omuntu teyandiguze emmotoka ng'agenda nina omusajja alisembabule nina omusajja alisembabule yakwata ssente yatunda ettaka ne bamusomera ddiiru ya takisi ekitali kibi nga takisi efuna kiralu n'atunda ettaka n'agula emmotoka aba yakagiteeka ku kkubo yavuga ennaku ezo omwana n'agikuba neggwawo omusajja bamumanyi mu paaka y'essembabule awo n'agikuba n'agimalawo yonna ne sente zeyateeka mu motoka zinavaayo talina naka bizinesi konna ke yateekako bbali yonna emmotoka bagikubyewo emmotoka esigadde scrap nga talina waatandikira era omusajja waali alina giyoola gitunda mu scrap kati waliwo bizinesi nyingi eziri mu nsi mpitirivu nnyo naate si buli bizinesi nti olina oginvestingamu kati anaavuga takisi akola atya njagala omuwa amagezi wano anaatandika takisi anaatandika ensi ya takisi efuna nnyo era efuna kiralu just beera mwetegefu okurisiivinga risiki zaayo oli mu kugamba ani omuvuzi waliwo avuga nti fiiki aguze emmotoka ye era yagyevugira then waliwo okuba nga fiiki just driver avugira mugagga wemba nakubye emiliyoni zange 2 nzijeko at least emiliyoni 10 nziteeke mu hardware nzijeko emiliyoni zange 10 nziteeke mu taxi waliwo abali eyo ng'akubye sente z'olwaleero n'azikwata zonna n'aziteeka mu taxi nga tasigazaawo yadde 2 omwana n'asooka n'amulimba ng'emmotoka yafudde ng'emmotoka yakoze eki n'asooka n'amukyangira nga namu bulungi n'amukyangira awo wiikisi ey'okubiri ne bamuleetera eggulire nti omwana yagikubyewo nze sigaana abantu bonna ku investinga mu taxi era sina gwe ŋŋaana nebala nnyo backup yayo ngenda kutandikirawo bannange ne mu bulamu buno bwe tutambuliramu tutegeere nnyo nti bizinesi weebeega nki kye ngenda okuzzaako kibala nkigamba nnyo abavubuka nti n'oba ovuga boda saving akasente kotegeere nti webukeera nenfuna accident nawe wengenda okutunda aweze miliyoni 2 mbereko nekyentandika size ku boda amagulu bagatemyeko still obulamu busigala butambula nawe ngenda okutunda ngambe mukyala wange ntandikawo mudaala gw'ennyaanya mugambe gutandika otuyimirizaawo waka kati kyekimu nabo bonna abasuubira okulisikingamu ezo bizinesi za takisi biki nti olwaleero bakubako eggulire kuba ekyo kiri leya ekyafuka kya bulijjo accident zafuka accident wano era nalabye omukulu wa poliisi yogedde ku sayidi mbi yokka olingaga nti wali bavuze takisi myaka nabisi ye bizinesi gye tutunulidde olwaleero gye wambuuzizza era gye nina okubuulira kuba ngimanyi nnyo nasenga wange mu wiiki emu bamuwa eggulire owulira ssebo mu wiiki egyo bamuwa eggulire lya takisi 2 nga zonna ziweddewo nagwa eddalu wiikisi egyo nga 2 zonna ziweddewo kati nkubuulira bizinesi gyendabyeko nkubuulira bizinesi gyemmanyi olwaleero okwata miliyoni 10 kanku example noziteeka mu hardware risiki mweziri naye risiki si nyingi nnyo n'omutima gwo tegugenda okimanyi ng'olwaleero era kino kabanjulire babba b'abantu abo abalina abantu bababodaboda abavuga bodaboda za piki n'abavuga takisi tebalya mmere nebawoomera era amatira nnyo ng'amaze kulabako bbaawe kati mu nsi muno mulimu bizinesi ezirimu risiki empitirivu ennyo nga naawe omutima gujja kubeera nga gwewuuba nnyo sigaana muntu
kuinvestinga mu business ya taxi oli bw'aba mugagga akimanye agule emmotoka ye akimanye nti oba anaagigula ye kennyini yaba agyekozeseza taxi kuba ekyo nakyo weekiri kuba gwe nannyini kintu era enkwata yaakyo kuba naye kukiwa omwana byanjawulo abasinga abagaggawadde nnyo mu taxi kubanza ekyo ntera okugamba nti wogenda kutandika bizinensi ya taxi gwe kennyini gwaba agyekola era abasinga abagaggawaddemu ezo taxi motoka zaabwe nga bo agimanyi era agivuga agikeke awa mwana mmotoka omwana ayinza okuvuga wano ku ludda e Kampala naawe omutima n'otya enegwenda okunoonyekereza nnyo ng'emmotoka siiye ne bakugamba nti emmotoka siiye ekirala ekizibu kyendaba mu kuwa abaana ezo emmotoka ebipapula nina emmotoka emu gye nalaba yakola akabenje ya mutegesi wa bivulu omu naye ng'erina ebipapula oba byali bya miliyoni mmeka oba miliyoni nga 10 neneebuuza emmotoka erina ebipapula bya miliyoni nga 10 eyita etya ku luguudo lwa Kampala Masaka buli lunaku kati n'abaana nakyewuunya nali sikirabanga abaana abavuga zino emmotoka ye talumirirwa drone ng'erina ebipapula bya miliyoni 10 n'okusoba omuntu mulamu ku nsi kuno ategeera nnyo ekikye kiri mu butonde ffenna sijagamba nti oli tutegeera nnyo ekyaffe ekifudde mu ntuuyo zaffe tutegeera nnyo era abagundi abo abatrafiki bagenda okukuba ekipapula nga balina ensonga mpitirivu nnyo oli kuvuga bubi olina by'ogayaliridde okuli emipiira wakigayalirira kuba emmotoka siiyo wagayalira kino okuba yalopa ew'omugagga naye omugagga n'atamufaako kuteekako mipiira mipya ebiseera ebisinga bano abaana oba abali mu mulimu gwonna ebiseera ebisinga nti wabeera mu mulimu ogwo ng'ali gujjamu akasente waliwo ebintu ebimu byatatunuulira ng'era waliwo ebintu ebimu byatabuulira na mugagga kuba bamanyi nti wanaabuulira omugagga ajja mugamba nti sente z'okola ziragawa ng'ajja kisiriikirira kiri ebizinensi nga kinzikuwa abasinga basasula lunaku abalala wiiki anti ebiseera ebisinga mu bizinensi bw'oba ogijjamu sente oba byotalina tunuulira nnyo mugagga wayina obyekolera mugagga oluusi oba okimugambye omugagga tojja mugamba nti bankubye ekipapula nga woyogedde bankubye ekipapula olwejjo nejuzi bakubye ekipapula ajja kubuuza ku luguudo wasanzeeko abasirikale ba mirundi ng'etaano bonna baakukubye ajja kugamba nti bulina ku ggwe bakukuba ekipapula kitegeeza envuga si nnungi kati ono omwana agivuga ajja kutya obuulira omugagga ajja kisirikirira ate oluusi kifuuka ekirwadde agenda okumaliikiza nga ne bizinensi esaanyeewo kyekiri kyoŋŋambye nti bagenda okwekanga nti ebipapula biringa mu 100 nti kyamala nekifuuka ekirwadde ate omuggyako omulimu ate okumuggyako ki omulimu agenda okumaliikiza nga kifuuse ekirwadde kati lopa ate abali mu bizinensi za bondi zino bo boogerako ki bizinensi za bondi ez'okutunda emmotoka nga oli kyalimu ne babulooka kuba nagwo mulimu gwe mulimu gwabwe nabo baba bainvestinzo ye talina risiki naye bulooka aba ataddemu ssente mu bizinensi eyo ye talina risiki suubira nti bulooka ateekamu bulooka talina risiki kati bulooka risiki eriwa bulooka alinga yawo ate babbya abantu ate bulooka mubbya abantu bulooka ne nannyini mmotoka byanjawulo bulooka yalinda oyo omugagga w'emmotoka ayasubudde ozijja ekyayi naye yagisuubudde okugijja ku muntu bulooka bakola n'okusinga abagagga kuba batateeseemu ogw'omulimu mulungi bulooka emmotoka agifunako n'okusinga omugagga bulooka talina risiki yonna oyo omuntu omulimu ogwo gwe yandibaddemu kuba gwe omulimu gw'oyingira nga teweetaaga kapito ate n'okola ssente empitirivu bulabe nnyo gukonya obwongo omanye olugero we lwava nti omuvubi kimaleeyo gwomanyi bulungi nnyo oluganda nti omuvubi w'ebyennyanja oyinza omumusanga nga abivuba okubijja mu nnyanja nga mwavu naye nga ate abimusuubulako mugagga nnyo nti batuuka ekiseera obwongo ne bukona ye nalowooza nti yakubye kwene emmotoka emiliyoni ate n'enkya waliwo endala gyagenda nti tateeseemu kapito kati bulooka omugeregalanye ku muvubi nti omuvubi tateeseemu kapito asuubira n'enkya nti ajja vuba
owira olugero olugamba nti oziryanga muvubi kati ne babulooka baziryanga bavubi bazifuna ne batazikolamu kyamakulu tateesemu capital jadde ebibiri kuba asuubira nti omanyi business lunaku ajja kutundayo emmotoka akole obwa omanyi business enyuma mu nsi nga business gyotateesemu capital teriyo business enyimanga eyo mu nsi gyotataddemu capital togiteesemu yadde ebibiri ate no waliwo ne bano babulooka ba takisi era nabo weebali babulooka ba taxi nabo bali awo bannange oyo omusanga ng'asiruwalidde awo emyaka gyonna oyo nkuwadde omusaabaze empaayo 10 oyo omusanga asiruwalidde awo emyaka gyonna n'omusanga omusajja ng'akeera kwesmartinga kuba amanyi nti bizinensi gyagendamu tagenda suubula n'omusanga omusajja akaddiwidde awo akeera kuba bikalu kuyita bantu bizinensi gyagendamu tagenda teri mu capital tagenda kulambula ku makyava naye babavaawo asobola okunyukayo n'emitwalo ng'etaano olunaku tasobola wadde asabaze babiri mpaayo 10 buli mu level kutuuka nga nezekyemisana 3 oba 4 tonnazifu level bloka wa taxi owa kijji ate si wa bloka watunda emmotoka bugenda bulinnya level omusajja yaŋŋamba nti n'ennyonyi waliwo abazibulokinga nti ali ku level yo blocking ennyonyi sikiwulirangako ndaba oli mu kutulimba ssebo ennyonyi za tiketi naawe tewali akubuloka olwaleero waliwo asigamba nti okulinnya ennyonyi abatunda ennyonyi ezo z'olabako abazitunda nga babeera bakolera ku intaneti era nga naye waba alina kasoma gwafunye abuuza eri gye bazitunda nti naafunako mmeka ondiisa mmeka ate levo y'oyo nti yadde alwawo okufuna ne lwakubye levo y'omuntu ablokinga golodi si emu ate na blokinga ettaka byanjawulo kyekiri kyoŋŋambye nti broka w'ekijji kya takisi agaggawala ddi nti bigenda bisingagana ki bigenda bisingagana gigenda gyawukana kale tumalirize ropa nga abantu babuulira kati olwo mu kumaliriza ku kyemmotoka muntu ki akola bizinesi singa tuba tuwadde ku byokulabirako ebitinitini okuwa ekifaananyi ekituufu ali eyo atulaba agula emmotoka ki era ng'akola bizinesi ki tutulabe nti kati bwe twayogedde watwawadde example ya hardware nti ye tumusuubira nti emmotoka gy'agenda okugula ya mulimu kisobola okubeera oba tipa oba kaddayana oba kaki ekisookera ddala omuntu ali mu kutandika bizinesi oba nga bizinesi eri mu kkula asooka azimbe bizinesi ye ekyokubiri asooka ave ku byemmotoka ekyokubiri omuntu alina bizinesi era eri mu kkula naye nga wabajja miliyoni 5 miliyoni 2 miliyoni 15 ng'akimanyi bulungi nti amadaala gajja sigala makalu emmotoka agisondere kuba emmotoka nungi sijja gidinayinga n'agisondere agisevingira at least buli nnaku agambe nti buli nnaku nja gisevingira ngo ebiri oba omutwalo paka agifune mpozi ng'oli atuuse ku level ya bizinensi ng'ekuze nga nababajja miliyoni 10 ejja sigala nga tekyuse oyo agule kuba emmotoka nungi nnyo emmotoka zikola emirimu nekyo kintu kye tuinvestingamu nga tulisikinze esebo aze nsiibudde sirina nnyo ebigambo bingi nnyo naye nja tutumirako abantu bange bonna nja tutumirako omusajja wange big boys ebukomansimbi musajja wange mukirizaamu nnyo nja tutumirako baklayant bange bonna ebukomansimbi abanzikirizaamu mwebale kumpagira mwebale kumpa ssente n'abagala amataka bonna bannanga amataka ngayina mujje mugula amataka nabo bonna ettaka siri muganda nnyo oluganda sirumanyi nnyo naye manyi ttaka abagala okunfuna muyite ku namba eno 0752 84 76 29 obitegedde bulungi nnyo nkakasa nti puroguramu eno oyina kyogifunyemu
ropa ensonga azinnyonnyodde bulungi. Sayidi eri eya Bosco Bitanda ogifunye, ate ne sayidi eno eya business nayo ogifunye bulungi nnyo nyini ddala. Mba njagala buli we tubeera ne ropa ono obeeko n'ekyokuyiga ky'ojjamu. Tukakasa nze nkimanyi mwagala nnyo ebyekisiru kambiyite bwe ntyo, era bwe tujja wano ne twogera eby'amagezi oluusi temwagala biraba, naye abe 10, 15, 23 aganaabagalabye ffe tuba basanyufu, kubanga eyo layini gye twasalawo okukola ki okukwata. Aye tusuubira nti mwe abataano singa obulamu bwammwe bunaaba bukyuse ffe ly'essanyu lyaffe. Oba okitegeera? So eryo ejja okuba essanyu lyaffe ng'obulamu bwammwe bukyuse. Kwagaliza ekiseera ekirungi, beera bulungi weeraba.